Emmanuel Lwasa ono nga amanyikiddwa okubeera nga yalabikirwako ko mu katambi k'obuseegu ng'alaga obusajja bwe ng'agezaako okubeera nga zino omukazi naye nga omukira gwe kaali katono nnyo. Omusajja ono akatambi katambula ne kabeera nga katrendinga, abantu ne babeera nga bakalaba, abantu nga baseka olw'akantu ke akatono kaalina akatasobola kubeera nga kamazisa omukazi, naye ate yalaga nti yali alina engeri gy'akakozesaamu ne kabeera nga kamuyambako okubeera nga omukazi naye anyumirwa newankubadde nti kaali katono, naye bangi bakwogerako akatambi ako okubeera nti omusajja oyo alina okuba nga akola exercise, okubeera nga akola ki, ng'abaawo okubeera nga omubiri gutambula n'abeera nga asala ku lubuto, ate akantu ke ne kabeera nga kakola ki, nga keeyongerako. Omusajja ono essaawa eno alabikiddwako mu katambi ng'agezaako okubeera nga awa omukyala ssente, tamanyi oba bamaze okubeera nga bafuna akaboozi, omukyala n'asanyuka nnyo n'abeera nga amuwa kye tutayinza kumanya. Yamuwadde akasente n'ekikamera ekitalabika, era akatambi ako muba okalabyeko buli wantu bakakomentingako olw'ekikamera ekibi, ngenda kubeera nga nkakuwa nako ate obeere nga okalaba. Yabadde amuwa ssente ezo era ng'amugamba nti agende abeere nga avvuunuka ebizibu by'alina. Katambi ogenda kubeera ng'okalaba, ngenda kubeera nga nkuteerako kati essaawa eno obeere nga ate okalaba. Kojja Ntambye Ssemuto, subscribingako wena ali eyo bw'obeera ng'oli mupya, tujja kubeera nga twongera okubeera nga tukwatagana. Konna akagwawo nja kubeera nga nkakuwa ku channel yaffe eno. Mbere bulungi, mbaagala nnyo.